Wasatu ez'enkya abadde omubaka wa Butambala mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Muhammad Mwanga Kivumbi n'abantu abalala babiri bwe bavunaanibwa ogw'obutujju batuusiddwa ku kkooti e Butambala wakati mu bawagizi be ababadde bakuŋŋaanye ng'era abamu batuuse n'okwoza ku mmunye. Omulamuzi Deogracius Ssejjemba atuuse ku ssaawa 6 era wano akaseera wayiseewo katono kkooti n'etandika. Omuwabi wa gavumenti Salima Nabbosa kyokka asabye omulamuzi okwongezayo omusango guno ng'agamba nti abadde tanafuna fayiro y'abavunaanwa bano nti ng'ekyali mu bakama be. I haven't received it back. I'll seek for an adjournment. Kino kitabudde bannamateeka b'abavunaanwa ababadde bakulembeddwa mu Medal Lubega Sseggona era ng'ono ategeezezza nti bunafu bwa Nabbosa obutanoonyaayo fayiro gy'amanyi nti ye. A land friend cannot walk to headquarters to pick her file, so until they find transport. Ono era ategeezezza nti bino byonna byakumalira kkooti budde nti ate ng'abamu ku bavunaanwa bayizi aboolekeddwa okufiirwa emisomo gyabwe. Ono era ayogedde ku Muhammad Nsubuga agambibwa okuba nti akwatiddwa bw'abadde agenda ku kkooti n'aggalirwa ku poliisi ekibibi bw'atyo ng'asabye ono ayimbulwe embagirabwo okuva lwekiri nti abantu bakkirizibwa okuyingira mu kkooti okugoberera ebigenda mu maaso mu musango ogubaayo. This court earlier guided that persons shall be free to enter and access this open court. This morning, a young person by the name of Muhammad Nsubuga was arrested as he attempted to access court. Bw'ati asabye kkooti okugoba musango guno. Omuwabi wa gavumenti Salima Nabbosa bw'alagiddwa okubaako ky'ayogera ategeezezza kimu nti ye talina kyasobola kuko talina fayiro era n'akinogaanya nti eno. Ku nsonga ya Muhammad Nsubuga agambibwa okuba nti akwatiddwa, ono agambye nti abadde tannakitegeerako ng'alina kusooka kubuuza poliisi okumanya n'ensonga emukwasizza. I'm not aware of the same, and I have no reasons whatsoever as to why he has been arrested. Maybe it's purely under police. Omulamuzi Deogracius Ssejjemba bw'atyo yongezaayo okulira omusango guno okutuusa nga 4 omwezi ogujja ogw'omukaaga. Oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko ne bannamateeka b'oludda oluwawaabirwa. Eremeddwa kugenda mu maaso nakutwala omusango mu maaso. Ekyo nakyo tuvulumirira okuba ekisooka. Kikye tusaba. Tulowooza omusango guno bw'aba tebanana gugoba singa at least oguli ku baana ogwo guba andibadde baagukola ki? DPP yandibadde ogwo yagujjamu dda n'enta kubanga ngawo nabo Mwanga Kivumbi baatugamba lunye tiwakiri ye newankubadde talina musango ayinza okugamba omusango gwe kuba munnabyabufuzi. N'ababadde ababaka mu Paalamenti ey'e11 okuli Hillary Innocent Kiyaga ne Evans Kanyike ababaddeyo mu kkooti balina bye boogedde. Okwongezaayo gwe mulimu gwabwe tumanyi nti bali mu kugula budde naye ffe kye tufaako ly'eddembe lyabo bye baasiba nti gwe bw'obanga olina omukisa ogugenda n'olaba famire yo ng'omaze okukola bano ate bagenda mu nkomyo. Twagala okumanya obudde babwongeremu basale omusango guno mu bwangu abantu baleme kulinnyirirwa ddembe lyabwe. Tunuulira ensonga ddala omuwabi wa gavumenti waliwo okwebakira ku mulimu kubanga leero twali tulina okufuna ensala okuva mu Oweekitiibwa Omulamuzi naye tugenza okulaba nga State Anthony omuwabi wa gavumenti ate ye ali mu kuyinza okuyita okubalaata.